Yes, for additive jimbani tizakade kano mwasibye mutya mwali mutya ngenda kusaba osubscribing ato nyigene kade jimpeleka like video no comment section weri awo bakabuntira mu comment section ate osigalenga hoji following abajita for additive uji abali Saudi Arabia batumedeko abasinza mu gwanga lya Bahrain abasinza mu gwanga lya Oman abali Germany mu kibuga Bayern batumedeko mukwano ngamanyikidwa nga Kato Peter ali mu gwanga lya Germany kutumedeko kwanga oji following Kato ali Germany mu kibuga Bayern Fifi da Queen Komera taliwona mbina masawo ebintu byengedde okubanga habitabuka MC Kalisi alabudde Fifi da Queen amuga munange nesonyiwa Fifi da Queen akyalumba MC Kalisi we byava no nsonga za bimuli MC Kalisi okutunira amuwala ebimuli ku ssomero Fifi da Queen yavaanga agamba nti abazadde ebintu bye bakola ki bye bakola nti byonoona abaana naye nga kitaga ali akola ki yali alumba MC Kalisi ne MC Kalisi n'akola ki n'amuddamu Olutaalo lwabwe mune lugenda lutambula mpula lugenda kuweza wiiki nga bekola ki nga beerumba era nga Fifi da Queen munnange yalangira MC Kalisi n'amuvuma n'ebitavumika MC Kalisi yagambye munnange bonakeera enkya nga poliisi esazeeko wakaawo ng'ekukimite weewuunya MC Kalisi alabudde Fifi da Queen n'amugamba munnange neesonyiwa lekera ngaawo okupostinga ku peegi yo buli ssaawa ng'opostingayo ebigambo ng'onnumba onvuma nga bwesitegeera onvuma ku mwana owange MC Kalisi abudde agamba Fifi da Queen munnange lekerawo okunnumba onvuma ongamba kitegeera ku mwana owange ebintu byali byange sente zaali zange zinalinguzeemu ebimuli era nalimbiwa mwana wange lwaki oyagala okuntegeerera lwaki oyagala okuntegeerera sensigamba tikwaliko lwataano zaali zange MC Kalisi alabudde Fifi da Queen amugamba munnange bw'otaneesonyiwe nja kukusibisa ojja kukira ku makya nga poliisi eriwo ng'ekukimye oba ojja kuba oli awo ng'ekukimye oba kiro oba misana oba ku makya amulabudde n'amugamba nti olwalo luba lukoma enkya bw'anaddamu n'amulumba agenda kumusindikira poliisi ekole ki emukime nsonga mbagambye zaava ku bimuli bino batwalira abaana nga success card anti Kalisi yatwala nga agenze kubanga awa omwana we yali agenda kukola ki kubanga akola Piero ejjukira abaana Piero iba mutandika mu mwezi gwa November nga gutandika ngali mwe Fifi da Queen yavayo nga akola ki ng'agamba nti abazadde ebintu bye bakola ki bakola okubanga bawa abaana ebimuli nga babikozeemu ssente kwegamba nti bikola ki byonoona abaana naye nga Fifi da Queen yabyogera nga alinga alumba MC Kalisi otulina information engeri yakola ki yagiwandiikamu n'abantu abasinga bagamba nti Fifi da Queen asise nnyo okubanga ayingirira buli omu abasinga bo bakiraba bagamba nti asise nnyo okubanga akola ki ayingirira buli omu yandibadde MC Kalisi n'akola ki n'akola ebyo byakola ki byayagala kubanga abikolera mwana we munnange bikyali ku social media munnaye beetwala nenga amugambye ajja kumusibisa amutuuse n'eruzira MC Kalisi bwate bwagambye agambye Fifi da Queen bw'otaneesonyiwa nja kukusibisa nkutuuse n'eruzira amulabudde n'amugamba nti ne badde warning amuwoninze n'amugamba nti munange neesonyiwa kubanga ate bwe nnaaba ntabusenga nnyiize tojja kukyagala amugambye tojja kukyagala bwe nnaaba nga nnyiize ebiri siriyasi tojja kukyagala batumudeko abali mu ggwanga erya America ku University of Chicago abali Boston abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman bagamba nti stay on YouTube platform bagita for additive ijimba n'amawulire agabagatambula ensonga za MC Kalisi beetolaganya nani ne Fifi da Queen MC Kalisi amugambye ajja kumusindikira poliisi ajja kukanga ngekoze ki ng'emunonye ku mulyango ajja na kumutuusaako wa eruzira mbere bulungi